kakatu n'ensiimye nnyo bannange okubeera nti mukyali nange eno HK Media nga yekutuusaako program yo KYEEYO updates. Kujjukiza, this is your #1 information channel that brings you all the information from all over the world. Olwaleero nkuletedde omwami ow'ekitiibwa Mwami Abaasi Nsubuga Haruna. Ono nga ye mubaka atuula ku bendo lya Buwarabu mu Buganda, ate nga yatuula ku lukiiko lwa Buganda olukulu e Mengo. N'ensiimye nnyo bannange okubeera nti olwaleero ngenda musinkana, saasobola mufuna mu kiseera kinene ekya lockdown, naye namunoonya nnyo atubuulire ku kiki ekigenda maaso ku kiseera ekya quarantine ne lockdown n'embeera Bannayuganda gye bayitamu. Naye olwaleero ke mufunye, njagala tumufune abeereko n'ebigambo byatugamba eby'enjawulo. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never. Sebo nsanyusa okulaba, nsanyusa nnyo okusinkana mukama wange. Nange nsanyusa nnyo okulaba. Okay. Ekigenda maaso olwaleero ku mbeera eriwo, tuli mu kiseera kya COVID-19 ate tuli mu kiseera kya kisiibo. Obudde okusinziira bwe butambula wanino mu UAE, embeera y'abantu ekyuseemu okusingako ku bisiibo bye tuzze tusiiba emabega. Embeera eno mugiyiseemu mutya gwe n'abantu b'ekibiina kyo Abaganda bonna b'okunga? Mwana we neyanziza nnyo neyanzeege okunoonya okutangaaza mu Bannayuganda abali mu UAE wamu ndowooza n'abali e Uganda. Abdul Nsubuga ye pulezidenti wa Bannayuganda, bamwita Abdul Basti Nsubuga ye pulezidenti wa Bannayuganda wano mu UAE, oba kitwale nti chairman wa Bannayuganda atwala AUU ye Abdul Basti Nsubuga. Ate Abaasi Nsubuga ye mubaka wa Ssabasajja Kabaka stroke ambassador wa Ssabasajja Kabaka mu Buwarabu oba mu Gulf area. Amanya gali abiri. Muli Baaluganda? Tuli Baaluganda. Okay. Nga mwagwa mu bitiibwa. Katonda bw'atyo bw'agaba. Amiina. Naye nga ate tewaaliwo nkola yaffe nti mubitegeke tegeka obululu just byajja buzi nga bwe bityo bwe byatambula. Okay. Embeera eno yakazigizigi naye twebaza Katonda ebyo byonna yabireeta. Osanga abaayagala kulaba mitima gyaffe ogiyimiridde titunaddayo gyali naye ng'era teri ddagala gyalyo okuggyako okumusaba n'okumwegayirira. Kirungi COVID-19 azingiddemu n'omwezi ogw'emirembe, omwezi omulungi, omwezi ogw'okwesinza. Ddembe lya muntu oba kirungi nnyo eri omuntu okumwegayirira Katonda okubanga ajjawo ekirwadde kino ate nga Katonda era yalina obusobozi kuba ye yakireeta era yalina okikola ki okijjayo. Bantu baffe babadde bulungi. Lockdown twaweebwa obuvunaanyizibwa abantu abali mu lockdown wano. Akakiiko ka Ssabasajja ne kakiiko ka AUU ke kabadde kabaleetera emmere gye tubadde tujja mu gavumenti ya UAE. Tujeebaza ku nsonga eyo olw'okulabirira obulungi abantu era abantu badde bulungi, sijja kulimba babadde tebagulwa kyakulya. Adde basanyufu. That's very nice. Okusinziira ku kigenda maaso olwaleero mu kiseera kinene eky'ekisiibo oba mu kiseera kinene ekya quarantine, lockdown yawedde, abantu bonna baddayo ku mirimu essaawa eno. Abantu b'ekibiina kyo omanyi bwe tuba tutudde awaka n'otuula eryo lyonna ebbanga obwongo buziŋŋama. Abantu b'ekibiina kyo oyinza bakubiriza ku nsonga eno okweteekerateekera emirimu gye bagenda okukola essaawa eno, oyinza bakubiriza otya? Nandibasabye wadde emirimu teginnatumbuka nga bwe gyali badde. Naalisabye Bannayuganda bannange okutereezaamu katono. Nze ndi mubaka wa Ssabasajja wa Buganda. Ssabasajja Kabaka wa Buganda tatwala Baganda bokka, atwala buli kabira ebeera mu Buganda. Nga bwe walirabe Makutuumu wano, nze ndi Muganda ntwaliramu, Omuyindi amutwaliramu wamu ne bannansi. Kati Bannayuganda bonna guba mulimu gwange okubanga mbakubiriza era nga ly'eddoboozi eriva ewa Ssabasajja Kabaka okuba abavumu mu nsonga eno. Nsonga ya bonkenke naye ate bwesigamira Katonda n'obugumiikiriza Katonda ayinza ogikola ogijjawo era ogitereeza. Kale naalikubiriza abantu baffe nti ssaawa eno yakuddayo ku mirimu, mugende ku mirimu n'obuvumu. Eyinza okuba kyansi yammwe kubanga
chance ya bannayuganda kubanga abayindi juzi basaba okufuluma wano era mu kwewandiisa baali bakewandiisa kigambibwa emitwalo 10 gye gyali gyakewandiisa egyagala okufuluma ekitegeeza ffe bannayuganda twetegeke tuyinza okudda mu bifo byabo abakola ki abagenda okufuluma naye ekyo tujja kikola nga tukoze emirimu gyaffe n'obuvumu n'okwerabira akalwadde nti no sigamba kwerabira nti okaveeko genda mu maaso ne baakuwa okubanga obyewala okunaaba mu ngalo obutakwata nnyo mu maaso obutakwata ku buli kyosanze naye nga obe mugumu nti nno nteekwa okukola omulimu n'omutima ogumu gyemirimu obulamu butebusobola okugenda mu maaso. Tweyanza nnyo tweyanzege. Gwe wenna ali eyo oli ku program kyeyo updates era nkujjukiza nti oli ne Hadijja Kigozi nga nze nkuweereza. Gwe wenna ayagala okulaba programu eno ky'oba okola subscribinga osobole okubeera ng'ojoininga famire yange. Okusinziira ekibadde kigenda mu maaso ebigambo byogeddwa bingi. Bannayuganda bali eno babonaabona, bannayuganda babeera mu Dubai babonaabona tebalina kyakulya. Ebigambo byogeddwa bingi mu kiseera kinene ekya quarantine. Kati gwe ng'omukulu oba omukulembeze omulamba kiki ky'oyinza okwogera ku nsonga eno oba n'onnyonnyola abantu abali eyo okumanya ekiddala ekituufu ekibadde kigenda maaso mu quarantine eno? Ensonga eyo gy'oyogedde nagiwulirako ng'eyogerwa n'abamu ku bakulu mu ggwanga lyaffe. Osanga abamu baali babyogera lwakutulumirirwa naye kyembasaba information gye baba bafunye nga balwane nga bajje ku nsonda entuufu. Wano tulinawo embasa ya Uganda, tulinawo akakiiko akatwala bannayuganda, tulinawo ne ofiisi ya Ssabasajja Kabaka. Kati ebitundu ebyo ebisatu bw'oba obisabye information oyinza simmanyi oyinza obutabula. Mu butuufu bannayuganda tewali abonaabona. Bannayuganda ddala mu kitundu kya lockdown babadde balabirirwa bulungi naddala gavumenti ya UAE. Era omulwadde nga bakujjanjaba okubanga abantu bangi balwadde ng'ate si balwadde oba muntegeera psychologically omuntu n'agamba nti covid yankutte bagenda omukebera nga covid si yamuluma okumutuusa mu ddwaliro nga bulwadde bulala babadde batwala obuvunaanyizibwa ne bajjanjaba omuntu oyo n'abeera mulungi ne bamubaddiza n'akomawo. Kale information eyo yayita ngutuufu si ntuufu. Bannayuganda bali bulungi ate n'obulwadde buno bubadde tebunnatuzinda nnyo tusaba Allah bututaase inshallah. Okay. Okusinziira ku kigenda maaso nti tuli mu kiseera kya Ramadhaani, kiseera kya kisiibo, kalowoozo ki oba ntanda ki gy'osibirira abasiraamu bonna abali mu ggwanga, abasiraamu bonna abali eyo abasiiba n'abantu bonna abalaba programu yaffe olwaleero? Abasiraamu n'abantu bonna mbakubiriza okugaba. Bw'oba olina ekifissayo lwana olabe nga naibawo olina engeri gy'omuyamba. Tekijja magezi era eddiini yaffe etukubiriza nti neiba bw'asula enjala obuzibu buba ku ggwe. Gwe bw'oba olina ekifisseewo mutwalire. Eno no weegendereza hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ya Abi Dharri yamugamba nti ya Abi Dharri bw'oba olina kyosaze amakulu kale sala nkoko. Enkoko bw'oba ogisaze yitiriza supu. Iwamu amazzi supu abe mungi. Osobola okuwaako omuliraano. Kitegeeza obusiraamu bwaffe bukubiriza omuntu okuyamba omuntu w'enjala. Mu kaseera kano aka COVID-19 mukimanya abantu abasinga tebakola, abali obubi bali bubi. Abasiraamu muyambe bannammwe osanga neddwa Katonda agizaanukula. Naye ekirala kye mbakubiriza okusukako ekiro mwegayirire Katonda ataase ekirwadde kino ate ataase n'eggwanga lyaffe libeere mu mbeera ennungi era likireke kugwayo ekirwadde kino. Era ne wano wetujja riziki ataaseewo tube bulungi. Bannayuganda mbakubiriza okuba abakozi n'okuba abaagalana n'okuba abantu balamu eri bannammwe. Katonda nammwe ajja bayamba. Amanya nze Abbas Nsubuga Haruna, nze mubaka wa Ssabasajja Kabaka mu bbendobendo lya Buwarabu era nga ntuula ne ku lukiiko olukulu olwa Buganda. Saafuna mukisa kusinkana ba HK Media mu karantini eyaliwo, lockdown eyaliwo eyali etumenya, ne munzikirize oluvannyuma lwa lockdown eno ntwala omukisa guno okwebaza HK Media ne Hadijja Kigozi
olw'omulimu omulungi ogw'ettendo gwe bakola okutuusaako bannayuganda ki ekiba kigenda mu maaso. Banne mwebale nnyo, mwebalire ddala, tusaba Katonda agira abatusizaawo. Amiina. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibil mustafa salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ashhadu annahu wahidul ahadus samadul fard la ilaha illa huwa الواحد في ذاته لا شريك له الواحد في ملكه لا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأخرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور الإيمان. أما بعد. ntenda Allah tabaraka wa taala ow'amaanyi oyo awaniridde emyoyo gyaffe olwaleero nno na bulijjo era akyagiwanirira atalina kimufaanana mu bwomu bwe yawukana ku bitonde bye byonna era Allah tabaraka wa taala teyeebaka era tasumagira. Era nzikiriza nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamukwasa obubaka n'abutuusa gye tuli. Nsaba Allah tabaraka wa taala ase ebyengera n'okusaasira ku mutume we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oyo yagala okuleeta ekitangaala mu bantu n'essanyu n'emirembe olwaleero bye tulina. Tusaba Allah tabaraka wa taala abitukuumire. Njozaayoza baganda bange abasiraamu n'abantu bonna olw'okutuuka mu mwezi guno ogwa Ramadhan guno gudduse, naye mu kudduka gwagwo nkusaba weebuulirire muganda wange kuba buli lwe gweyongerayo obulamu bwo buba bukendeera. Kirabika leero tusiibye olunaku lwa 10 naye olunaku olw'10 olukozeemu kijjukira nti ze zino ennaku Katonda w'ekitiibwa ze yagamba oba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze yayogerako n'agamba nti omuntu asiiba Ramadhan oba ayimirira mu Ramadhan Allah tabaraka wa taala amusonyiwa amazambi ge. Ffenna twali agadde okusonyiwa amazambi gaffe era tusaba Allah tabaraka wa taala emirimu gye tukoleddemu agyanukule era agikkirize. Kyembalamira baganda bange abalungi mugende mu maaso n'okumwegayira Allah kubanga eno Ramadhan gye tusiibye nga yanjawulo. Mugirabye tebaddeeko ttalawiya mu jjama, mugirabye tebaddeeko okusibuka kwa kikungu omutume Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwe yatukubiriza nakwo, mugirabye emizikiti gyonna tuli bweru waagyo naye okwo kwonna kugeza kwa Allah tabaraka wa taala. Ate nga bw'ona ogenda mu muzikiti olw'empaka mu bungi ojja kuba ate era mbutuufu ojemedde ekiragiro kya Allah tabaraka wa taala kubanga tulina n'obuteesuula mu kuzikirira. Mukijjukire nti abasawo baatugambye nti wetukuŋŋaana abangi oluusi obwo obulwadde bwanguyirwa okusaasaana. Nabwe ekityo bwe kiba nga bwe kiri kiba ky'amagezi nnyo okubanga ebyo byonna tubyewala, tusaalire awaka era tusabe Allah tabaraka wa taala atujje mu mbeera eno. Kyenkakasa nti ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ajja twanukula era tujja kutuusa Ramadhan ejja ojja kulaba Allah ng'atusaasidde tusobodde okusaalira awamu. Nabwe kityo tulina okugondera enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah tabaraka wa taala ow'ekitiibwa. Obulwadde buno obutambula ze mbeera ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ze yatugambamu. Yatugamba mu kitabo kye ekitukuvu bw'oba weetegerezza aya eno egasse byonna. Agamba ow'ekitiibwa nti walanabluwannakum, suratul Baqara, walanabluwannakum bishay'in min alkhawfi walju'i wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarati wabashiri as-sabirina alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bwetegereza etteeka lya Allah tabaraka wa taala eryo, Allah tabaraka wa taala yagamba nti njabba seetingira ebigezo, njabba teerawo ebibuuzo,
nja bagezesa n'ebibuuzo mwana abiteeka n'abituwa nga bw'onooba n'omusomesa n'abagamba banne ngenda kubuuza naye ngenda kubuuza wano na wano na wano na wano n'alikakasizza nti oyo omusomesa aba mu bulungi. Ne Allah tabaraka wa taala ow'ekitiibwa mukama waffe yatugamba nti ye ajja kuseetinga ebibuuzo, ajja tugezesa naye biki byagenda otugezesaamu n'abituwa. N'agamba walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi, nja bagezesa nga mbateeka ku bunkenke. Olwaleero ekirwadde kino kitutadde ku bunkenke, naye obunkenke bwe tulimu olwaleero bwe weetegereza Allah tabaraka wa taala nti yagamba ajja tugezesa, kikuyamba okuba ng'ogumiikiriza n'ogoberera bikya bye baakulagidde. Okutya teri atatya, abantu bonna bali mu nju, poliisi eri wano egamba abantu muyingire mu nju, bw'aba wano bwe kiri ne Uganda bwe kiti bwe kikola ki bwe kiri. Abantu bakubirizibwa kubeera mu mayumba. Lwaki? Olw'okutya ebweru nti obulwadde bujja kukola ki. Allah tabaraka wa taala kyekyo yagamba nti minal khawfi, ajja bagezesa ng'omuntu ali ku bunkenke. Buli waagenda ali atyawo. Oyingira mu supermarket baagala omuwendo gukendeereko olyoka oyingire. Nam obeera bweru ne bagamba nti lindako omuwendo gukendeera olyoka okole ki olyoka oyingire. Oyingira mu ddwaliro nnyini lyogenza okujjanjaba ne bagamba nti sooka olindeko bamale abantu okukendeera okujenjibibwa. Kwegamba embeera yonna tuli mu bunkenge. Bwegendereza aya eyo ebintu byonna Allah tabaraka wa taala bye yalambika olwaleero ssaawa eno bye tulimu. Minal khawfi, okutya, wal ju'i, abantu babadde mu nnyumba. Olwaleero e Uganda nalabye abantu nga beekalakaasa, embeera y'enjala ebatawaanya, tebayina mmere. Bagamba naye mutuyambe, akawunga bakabagabidde nako tekamala. Wano wennyini e Dubai abantu babadde mu mayumba. Twebaza gavumenti yaffe eya Emirates wano, abantu balwanye nnyo okubanga bawa abantu abadde mu lockdown emmere babeere bulungi. Byebyo Allah tabaraka wa taala wal ju'i, n'enjala, abantu babe ku bunkenke ate nga njala ekola ki ebaluma. Wanaqsu minal amwali, kati tekyali akola. Amaduuka wano maggale, emyezi egimu ffe abapangisa ebifo bye tukoleramu twebaza bakama baffe bagitussaliddeko. Kwegamba embeera tekyali naqsu minal amwali, tewakyali sente ziriiwo. Naam, sente ziriiwo, abantu mbeera si nnungi. Kakati byebyo Allah tabaraka wa taala bye yatulaalika nti walanabluwannakum, jabbateeka ku bigezo, minal khawfi, okutya kubeera ku benkenke, wal ju'i, n'enjala, wa naqsu minal amwali, n'okukendeera kw'essente, wal anfus, kikyotalabye. Wano nalaba ab'obuyinza mu Itale, wal anfus kwe kufa. Nalaba ab'obuyinza mu Itale nga bakaaba amaziga, abantu babasobedde bafa kirindi. Omuntu abeera ku gundi ku oxygen n'avaako n'afa ng'ate baagala mujjako bamuze ku mulala atakyali mulamu. Abo nno be tulowooza nti balina tekinologi owa waggulu, ne Allah tabaraka wa taala abagezesezza okubanga abantu bafa kirindi ate nga n'ekibatte kyennyini tebakiraba, abantu tebakimanyi. Awo nno omuntu ateekwa okumanira okugera kwa Allah tabaraka wa taala. Wal anfus, n'okukola ki n'okufa, wathamarati, n'ebyenge. Kati onoolima otya ng'ate oli ku bunkenke? Kyova olaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala agambye omuntu yenna agenda okuwona ebintu ebyo ayita ebigezo bino y'anaakola ki? Wabashiri swabiriina, musanyusa abaki? Abagumiikiriza. Beebaluwa alladhiina idha aswabatuhum musiba, abo bafunye ekizibu, qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, bagamba nti ebyo byonna bivudde wa Allah tabaraka wa taala era wa Allah tabaraka wa taala gye tulina okudda. Baganda bange ab'ekitiibwa, obugumiikiriza kintu kikulu ku musiba gwonna oguba guguddeko. Obugumiikiriza kintu kikulu, keebe enjala, keebe sente butabaawo, era ekyo tekikuddusa genda kunoonya buyambi bwalala nga Allah tabaraka taala waali, naddala mu mwezi guno omutukufu omulungi. Zuuka ekiro Allah tabaraka taala omulaajanire, osanga gwe Allah tabaraka taala kwanaasinzira okukyusa embeera y'ensi. Teweenyooma, Allah tabaraka taala awuliriza omuntu yenna. Jukira nti Allah tabaraka taala ali kumpi. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani.
Allah tabaraka wa taala ali kumpi akuwulira yakuwa owekitibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirwa oyino musaba Allah tabaraka wa taala akwanukule akaseera konna omusaba n'akwanukula naye ate waliwo ekiseera ekyenkizo zuka ekiro naddala mu mwezi guno ogwara manzaani osabe Katonda nti ayi Allah ow'ekitiibwa obulwadde buno busaasaanye buzze mu bantu naye tukusaba ku lw'obuyinza bwo otuyamba obulwadde buno bukendeere oba obutuggirewo Allah tabaraka wa taala talina kimulema osanga yakireeta ekintu kino kutugezesa ate nga kyekituufu naye kaakati gwe bw'onooba ositusa ekiro n'omwegayirira Allah tabaraka wa taala bujja kkeera enkya ng'ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ayanikudde tube bagumiikiriza mu mbeera eno yo nzito naye Allah tabaraka wa taala ajja gitujjamu kubanga n'embeera yennyini gye tugenda ebweru nayo si nnungi. Bigambo byange tebijja kuba bingi nnyo. Mbadde nsaba kensomesezzaako kabaako oba kenzijukizzaako kubanga byenjuzikizza byonna nkakasa nti mubimanyi naye nga kye mulina okumanya munzikirize ng'omubaka wa Ssabasajja Kabaka mu kyondo kya Buwarabu neyanze gavumenti ya UAE etukoledde ebirungi naddala ffe bannayuganda okubanga etulabirira mu mbeera ya lockdown gye tubaddemu batulabiridde mu ndabirire ya waggulu era esinga obulungi era tubeebaza n'okubanga bajjanjabye olujjanjaba olulungi abantu abadde abalwadde. Bannayuganda mbagumya tukyali bulungi ffe bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala nyongera okubalaamira okugumiikiriza n'okuba obumu wano mu UAE n'okukwatagana n'okwagala eggwanga lyammwe Uganda n'okusigala nga musabira eggwanga lyaffe Uganda okubanga obulwadde buno tebugendayo mu kirindi nga bwe buli wano. Tabaraka wa taala ajja tutaasa wa salaamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, olwaleero mbadde n'omwami w'ekitiibwa Abbas Nsubuga Haruna ono nga ye mubaka atuula ku bendo lya Ssabasajja wano mu Buwarabu yabadde agezaako okutunnyonnyola obugumiikiriza mu kisiibo embeera yonna eya quarantine eya lockdown ebadde tutuuseeko ennaku gye tulina ku mitima olw'akalwadde kanene aka coronavirus era ng'agezaako okutubuulira engeri gye tusobola okwegumyamu mpozi naawe ali eyo okwongera okusaddaaka n'owaayo mu kubo lya Allah w'ekitiibwa okulaba ate nga twogera okufuna okusaasirwa okw'enjawulo. Bannayine yanza nnyo mwenna abalabi ba KYEEYO updates ng'omuweerezaawo Hadijja